Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization kyalangirira kawaali w'enkima ng'ekirwadde ky'obwerinde ekyali kirumbye ensi. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu General Thacheng, obulwadde buno buva mu ggwanga lya DR Congo nga bakakwata abantu 10 wano mu Uganda wabula nga banaku bo bajjanjabiddwa era ne bawona. Kasese District 3 cases, Mayuge District 3 cases, Kampala 2 cases, Wakiso District 1 case, Amuru District 1 case. N'abantu abaliko n'abantu bano nabo bali mu kulondoolwa okakasa nti bali bulungi. A total of 49 contacts of the confirmed cases have been identified and are under close monitoring. Waliwo ekifo ekyenjawulo ekyateereddwawo awakuumirwa abalwadde b'ekirwadde kino. Mulago and Entebbe have been designated to manage mpox cases at national level, while regional referral hospitals are managing suspected and confirmed cases from the various districts. Ategeezezza nga bwe waliwo enteekateeka y'okuleeta eddagala erigema ekirwadde kino nga waliwo ebitongole ebyesowoddeyo okwatizaako mu nsonga eno. One is the MVA-BN, which is a 2-dose regimen with the US FDA approval recommended in adults. And we have the LC-16, which is produced in Japan, is recommended for both adults and children. Wano wasinzidde nakakasa bannayuganda nga bwe batasaanye kweraliikirira bulwadde buno kubanga bo beetegefu okwenganga embeera yonna. Everything is under control, and that is why I stated very clearly in my statement that there is no restriction to travel, to trade, to tourism. Wanga liri bulungi terina bulabe bonna tukkirizibwa okutambula n'okusuubula. Tewaliwo kiteeka bantu ku bunkenke oba ku bulenninde. Basabye bannayuganda buli omu okwefaako naddala nga beewala okusemberegana, okunaba mu ngaloko n'ebirala okwetangira kawaali w'enkima. Avoid physical contact with individuals exhibiting symptoms of monkeypox. Avoid sharing personal items such as clothing and bedding with infected individuals. So okulaba nti tunaaba bulungi mu ngalo zaffe, okulaba nti abo balina signs naddala ng'omubiri guliko obutulituli, okulaba nti abalabika nti babulina basobola okutuuka, tubayamba okutuuka mu ddwaliro. Baagala gavumenti okussaawo ensawo eyeetongodde okwerinda endwadde nga zino okusinga okulindanga amawanga g'ebweru. Ekisinga twesigamye ku donation, ku buyambi okuyambibwa okuva ebweru, naye tugamba nti ne gavumenti yandibadde erina okulaba nti evaayo neraga abantu nti etaddeyo ssente. Obulwadde buno buva mu bisolo naddala enkima ne busaasaanira abantu naddala abaana abato, abakadde n'abantu abalina endwadde ez'olukonvuba. Abasinga okuba ku bwerinde be bagoba b'ebidduka, abafuluma eggwanga ne banneekolera gyange, abasawo abajjanjaba kawaali ono n'abantu abali mu disitulikiti eziriraanye eggwanga lya DR Congo. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.